Abawuliza baffe abalungi tubaaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Nalubaale the Divine. Amanya n'eddoboozi Insayid Nalonkala Namirembe nza tuse nsoboye okubaweereza olunaku lwa leero. Tulina omusomesa waffe owa bulijjo. Yes. Hello. Oyo ye Nalongo Nalubaale. Tusinzidde ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Sose. Mbebaza mwonna abeekomera ku mukutu gwaffe guno omuganzi era bannaffe abanyumirwa empeereza zaffe zino abatukubira akasimu ne mutwebaza engeri gye tubaweerezaamu, bannaffe abatulekerayo ebibuuzo ate nammwe abapya tubaaniriza ku mukutu gwaffe guno. Era obanga oli mupya, please kindly subscribe to our channel, liking page yaffe eno, ate obenga osharinga ku maloboozi gano ne banno abalina ensonga ezibateganya. Sinakindi newe ziba nga tezibateganya, sharinga tambuza amaloboozi gano abantu nabo bafune okumanya okw'enjawulo. Ate tewerabira kubanga okona ku notification bell kijja kusobozesa okubanga obutambi buno obufuna mu time yaabo entuufu buli wetunaabanga tubuteekayo. Yes, mbatumiddeko mwenna abeekubira ku mukutu gwaffe abatusapootinga mu ngeri zonna. We appreciate you. Era nentumira ne bannaffe aba team WhatsApp batumiddeko nnyo ebyenjawulo. Olunaku lwa leero tulina ekibuuzo ekiri mu ddiiro ekyebuuzibwa abangi. Nalongo, ekibuuzo ekiri mu ddiiro kyebuuzibwa nti waliwo obusobozi oba kisoboka okubanga bajjajjaffe bakyusa enteekateeka eya Tonda Namugereka? Is it possible or it is not? We have you okubanga ensonga zino ozitutoterera bulungi ate nga wetukusoyasoya ebibuuzo byo. Weewaawo Nalongo. Okay. Kawala Namirembe, how are you doing? I'm all right. Great. Yeah. Kale mbalamusizzaako mwenna abassebo ne bannyabo. Tutuuse n'ekibuuzo Nalongo kyabuuzizza nti empewo zirina obusobozi obukyusa enteekateeka za Namugereka eri omuntu ssekinnoomu. Kituufu ensi eno yatondebwa omutonzi era mu mazima buli ggwanga likikkiririzaamu mu ngeri yakyo. Abantu bangi bongedde ku ngeri abantu gye bazze babeerawo ku nsi era nga tukakasa nti mu mazima ye omutonzi gy'ali. Emisambwa mitonde era buli ggwanga lirina emisambwa. Bamagulu meeru bagiyita angels, abalala bagiyita bamalayika, abalala bagiyita majini. Buli ggwanga lirina bwe liyita emisambwa era ng'emisambwa egyo gikola emirimu egy'enjawulo ate nagyo egyagigerekerwa okuva eri omutonzi. Kale omuntu bw'azaala, ng'obadde musajja n'ozaala, obeera taata oba maama, ate gw'ozadde bw'azaala olwo ye naaba ng'afuuse taata ate gwe n'oba ng'ofuuse jjajja. Obwo bwe bujjajja bwe tujja tutambuliramu ffe ng'abantu. Kale gwakeera enkya n'oyita bajjajjaabo nti sitaani, manya nti gw'ozadde lw'alizaala naawe ojja kuba oyingidde olusire lw'abasitaani kubanga ojja kuba ofuuse jjajja. Obujjajja tebuli mu sitaani era sitaani ayawukanira ddala ku bujjajja. Nalongo, awo nyine wongenda okugambira nti abantu bano bagamba nti bajjajja baabwe si be bayita basitaani, like wetukeera ku makya ng'abaana batufudde bajjajja. We are not the evil ones. Bajjajja abali evil be bali be tuyita. Abaliwa? Bali be tuyita. Bano be tuyita nabo. Kubanga kati you have a grandfather, you have a grandmother. Yes, baliwo oba bali mu buli ngeri zonna buli muntu alina nti yali abaddeko ne grante. So bo bagamba nti bano tebali evil. Abali evil be bano be tuyita and we praise them. Kati obuzibu obuliwo bwa butamanya, ignorance is a disease. Ate kizibu kyajja ewala
ebiseera ebisinga eruma But n'abasomi. some choose to be ignorant. Yeah. They choose not to accept. Okay. Kubanga Nalongo toyinza kuŋŋamba mbu olw'okuba ndi jjajja w'abaana bo I'm not evil. Nti kati ate njajja wange olw'okuba ye yafa sometime back mbu kati ye ali evil. Omanyi ali evil. Be bali b'oyita be tutamanyi. Those in the You spirit don't world. know them just because you've existed in different timelines. That is the only difference. Nalongo twogera ku bano. Bwe mba nali mulungi during my time n'enzaala abo bazaala bakuzaala. Togenda kuŋŋamba mbu olw'okuba afudde then I'm bad. Anti mukomawo. Mubeera mukomawo. Coming back is an ability. Si buli ayagala okudda nti asobola okudda. Omala kukola bulungi n'oba ng'olina opportunity ekola ki? Naye ng'ani akuwa access ku mutwe ebyangu ebyokuba ng'osobola okudda ku mutwe n'olamula. It is not very easy. Nti oteekeddwa okuba nga wakikolerera okubeera ng'osobola okukikola. Anti mu ngeri ya sitaani. Ate sitaani etya? Nze what surprises me be bantu abawa sitaani obuyinza obuyitiridde. Be bamugulumiza. Okitegeera? Like bamuwa obuyinza obuyitiridde to an extent nti baleetera n'abantu okulowooza nti oba Katonda ye talina maanyi. No, bagiyita omanyi buli wookeera ku makya n'owa omuntu ono relevances. Kiringa omuntu akugamba nti if one time oyina YouTube channel yo oba oyina page yonna eya social media yonna gy'oliko, platform yonna gy'oliko, and people come to your platform ne batandika okubanga somehow balina bye bakwogerera, sometimes ebituufu n'ebitali bituufu. So when you respond back to them, kitegeeza oba obawadde relevancy. Otandise obbawa attention. Kati okubalaga nti tebalina makulu ku side yo, you just ignore them. Exactly. So bo bakwata sitaani ne bamuwa relevancy. Most of the times bamwogerako olunaku emirundi mingi compared to the times they talk about God. Exactly kyengamba. Oba okitegeera. Buli kimu they focus on like the devil and the devil. Most of the times the devil is on their lips. Yeah. Kati ne weebuuza ku devil ne Katonda bakkiririza mwani okusinga. Of course they believe in God, but no. Okusinziira ku bigambo byabwe. Bwe tuba tugobedde algorithms kusinziira ku bigambo byabwe ate kati they are too much into the devil than ate oli mukama waabwe. Anti baagala mugoba. Tosobola kugoba muntu nga tebuli dakiika omuyita. You're attracting this person. Like omuyita aba agenda n'omuyita devil. Shobola baba siramu bamusiba ku njogere mu Ramadan. Ekyo. We bamala ne bamutanga Ramadan Karim. Lwaki bamuta? They can keep him there. Oba him oba alabika si mwangu wakuuma. Alabika si mwangu wakubanga omukuumira ku njogere. Yeah, tujja kufunayo akadde twogere ku devil. I think we need to talk about the devil. And who the hell is the devil? Twesanze nga naffe ffennyini abali mu nsonga zino. At one point, we are referred to as the devils. Of course we are. We are the living devil. Yeah, we are the living and devils. And we connect with the devil. Yeah. You know, everything considering if you connect with the spirit world, already, babera bamaze okuteeka mu category until you are with the devil. Yeah, I think we shall need to talk about the devil. Tulabe devil ono story ki. Yeah. Kikyagamba eggwanga lwaki ali famous nnyo. Yeah. N'okusinga abantu be twagala babeere famous. Exactly. So, bannange mulekerawo okuvuma bajjajjammwe. Imagine, obadde ku nsi kuno, okoze ebintu, those great things you've done. Omanyi Nalongo tulina obuzibu. Tukola ebintu bino bingi, ate ne tusigala nga tukola. To an extent that we don't make a stop okutunuulira bye tukoze. It is not until either nga bigenda n'olyoka okuba enduulu walaalala bannaye bino bigenda oba abantu bano enfufoolo b'oyambye nga bakukyukidde okukulwanyisa olwo n'ogamba bannange baabano bankyukidde. Kaakati mu ngeri eyo owulira otya 100 years later ng'omaze okukola ebintu bino ng'abazzukulu bo ab'omulembe ogwokusatu bakuyita sitaani naye nga bakuyita sitaani bali ku lusozi lwe lwaleka obagulidde kwe beeyagalira. Abakuyita sitaani sinakindi balina mu nnyumba yo kwe beeyagalira. Abakuyita sitaani
bali ku hoteli yo mwe bajja ssente ezibasomesa n'ezibabeezaawo n'ezibafuula abaakabi. How would you feel? Of course you will feel heartbroken all it is. So I think we should change our attitude towards engeri gye tulowoozaamu ku bintu bino. Nze ndowooza ngenda bafunira devil omulala. We shall find a devil. Gwe tuba tuyita devil. And tuve ku bajjajjaffe okubanga tubayita badevil. Yeah, we need to plant a devil. Abeera awo mu kifaananyi nga tumulabako. Naye nga obulamu bw'omuntu ng'azaaliddwa mu bwannamugereka, omuntu ono agerekerwa buli kyagenda okusanga mu nsi muno, era n'ekyo kyonna kyagenda okutambuliramu kigerekerwa mu bigere by'omuntu oyo. Kale ekibuuzo ekinene kye twebuuza nti ddala bwe kiba nga waliwo ekyakugerekerwa oyinza okisimattuka, kubanga bwe kiba ekirungi Naalongo osanga abantu nga beewaana ebyange byajja bigereke, you know? No, omulembe guno okimanyi kye tugamba. Olumu tebijja nga bigereke. Senkyalo nomanyi kye tugamba. Lungi osirike. Okay. Yeah. So gwe lungiwa olumu tokoma ku kulungiwa kyokka. Oyinza olungiwa n'ogattako n'okwetega n'osirika n'olinda ekiddirira. kaakati bwe biba nga ebyakugerekerwa mu bulamu bwo ng'olaba ng'ebitali birungi, ate olwo obiyita ekisiraani. N'osanga omuntu, kubanga Naalongo abantu beetaaga okumanya nti ensi eno mu kutondebwa mu bulongo mulimu ekirungi n'ekibi. Ya nti biyita byombi. Abantu nga bagabanyizibwa, ne wabaawo abagenda okuteekebwa ku sayidi ennungi, ne wabaawo n'abantu nga bo baakibi. Okay. Era awo tulinawo ebibuuzo bingi bye tugenda obba nga tukubuuza, because this is a very, very serious question gye tuyina. Yeah. Kubanga we have to think thoroughly, tumanye nti buli lwofuna ekirungi bw'oba ng'oli mu balance, suubirayo ati n'ekitali kirungi, kubanga ate ye omutonzi bwe yamala obitonda byonna yalaba nga biki nga birungi. Teri kibi kiva eriye. Ye yalaba nga birungi. Kati gwe ekyo ky'oyita ekizibu, ky'oyita ekibi, ky'otoyagadde, weebuuze yakikugerekera, kizze kyepaatiika mu kkubo lyo, waliwo eyakisindiikiriza mu kkubo lyo, kiki ekyatuukawo? Kubanga nze nebuuza nti nebuuza engeri ennyangu y'okuleetamu ekibuuzo kino, naddala ku ze tuyise entuuko zaffe byonna, oba mpewo oba ffe abantu ffe ffennyini. Ne kansooke nkulinde ogende mu maaso n'okunnyonnyola, maaso awo ngenda kuba nga nkubuuza ekibuuzo kino. Ndowooza omuntu yenna kye yali ebuuzizza, naddala ku ffe abalonde abatudde mu zino ensonga oba abatambuza ensonga zino ez'abakama baffe. Kaakati Naalongo, ebintu ebigereke tusobola kubyawula tutya? Okugeza, osobola okubeera omufumbo n'obeera n'empisa ennungi zonna z'omanyi nti zisanyusa omwagalwawo. Omukyala omufumbo by'alina okukola byonna n'obikola. Buli kimu ekiyinza okwagala okusaanyaawo amaka go n'okyesonyiwa, emikwano n'ogivaako, n'oba nga gwe n'okukyala n'olekera awo eby'okukola, kweggamba n'osalawo ofumbire omwagalwawo okuuma amaka go nga masanyufu. Then what happens? Naye byonna ng'obikoze ate era n'agenda. Awo wennyini bwe twagala okubooleza. N'agenda n'okizuula nti gye yalaze bamuyisanga kasasiro. N'otuula n'okuba obulati n'ogamba ajja kudda ate alina aw'okudda.
kuba bamuyisa bubi. Naye naakulaga nti anywereddeyo. Anti oli abamulozi. Tuyoga tukugamba ekyo. Notubuulire. Naalonga abantu batambula n'okutambula. Oba otya gye bajjula. N'ogenda gye basaaniika. Oba otya amasuuka amalungi g'enkubikamu. N'osalawo ogende weebike n'omusulo. Bakubika omusulo gw'abaana. Osule mu lubooto. Can't even imagine it. So, ebintu bino ebimu munnange biba byagerekebwa. Nti gwe tolibeera mufumbo. Nti oba obufumbo olibubeera mu kiseera. Oba oli mulungi otya. Oba weeyisiza otya. This is for this time. And chapter closed. Y'ebufumbo. Kubanga kino kyenjogerako Naalongo, these are instances abakyala nga asobola okutambula. Akomyewo omusajja ono. Ne bamulagirira buli wamu. N'omusajja n'amulaga nti Yesu waakudda. Eri ne bimulema naye n'asalawo n'agamba okudda ewuwo kambererewo. Kati n'alinda afune omulala ate naye n'akola ki? N'abula. Kati twegambe tutya nti ebintu ebimu we bitutuukako n'ategeera nti ekituufu kirabika obufumbo bwandibanga nze baabunteekerateekera nti mu budde bwe buti nina okukkiriza nti buweddeko obanga because at the end of it all ngenda tunula mu influence nti omusajja wange alabika bamuloga. This woman is influencing him. Oba okiwulira. So when is that time? Ngamba wabula kyo kino kyo kirabika nti time y'obufumbo eweddeko. Ne waataali badde oyo nti amututte omulala yali mututte. Ne waataali gambye nti andeseewo osanga yalifunye obuzibu n'afuuka omugenzi. So obuvumu tubugyeewa okubanga ebigambo ebyo tubyebuulirira ne tugamba nti kyo kino kyateekebwa okubeera mu kkubo lyange njagala saagala. Then I'm asking about these times. Kwegamba z'ogambiramu nti kyo kino kyalina okuba. Oba nina oba ngenda wane oba nkola ntya oba kubanga waliwo bye tugamba nti kino nyinza obba nze yakinfluencinga osanga omusajja saamulabirira bulungi. Those times wotandika okugwesinza. Waliwo ne times z'ogamba nti oba olw'okuba bakama bange baŋŋamba nkole bwenti ne bwenti nennemerako. You get it? Omusajja ayinza obba teyalina kuba. So there is times we tugamba nti bakama baffe kino bakinfluencinze. There is times we tugamba nti ffe wano twakinfluencinga ate waliwo gwe kino kyotugamba nti kyo nga kyatutondebwa. Naalongo oyinza okuba omwegendereza ennyo. N'ogamba nze sijja kulinnya motoka kubanga zifuna obubenje. Kasita nsula katwe ekinyolo nja kutambulangawo. N'otambula day 1, day 2, day 3. Mwaka gya 2 okolawo mu kibuga of course kumpi. Naalongo we've seen people n'asituka bw'ati eggumba ne lyekaaka nga sigamba nti oba agudde kigwo oba ki naye ne likrakinga ne limenyeka. Bakuloga. Tulabye emmotoka zino nga zisenya abantu abali ebbali w'ekkubo. Bakuloga. Tulabye n'emmotoka ezitomedde abantu nga bali mu mayumba gaabwe. Babasindukira amayembe. Mukwano. Njagala okkirize nti waliwo kye bayita entuuko. Entuuko kye kintu ekitayimirizibwa. What are the circumstances when ogambira nti kati neno ddoga eno ntuuko? Entuuko, it is an avoidable circumstance. Like olaba ng'omaze okufuna ekizibu. Oddayo n'okitunuulira in different angles. Butya bwe mbadde nsobola okyettangira. N'olaba nga mu buli ngeri naye n'ofuna olubuto. Toyina kiwali osobola kukola kukiremesa. Twogere ku mukyala n'omwami mu kaseera ak'olubuto. We've seen people nga they've seen each other just one night ne luba lubuto. But we've seen these couples nga they've been together for years nga tewali lubuto. Nze njagala tukirabe bwe tuti nkedde ku makya tulabye omwami n'omukyala ono amukwanye n'agamba nti osanga singa that night saagenda wuwe osanga saalifunye lubuto. Oba n'ogamba
naye ate ndowooza osanga n'oyo newaataali enkwanyi omulala yalikoze eki yali nkwanyi neweegamba no oyo saaligenze wowe n'omusajja yanemerako then nomala n'ogamba osanga naaligenzeeyo but I wouldn't have said yes to you know what to kitanda nalonge tutwakyogeddeko nti ki kikola going there and saying no kikola mpozi ng'alina maddu okimanyi nti no waliwo ba gentleman abagamba nti baby should wait abaana bange abasooka n'okusaba abaana bange ab'obuwala yeah, you're going to say yes because this person has proved to you that he's a gentleman. Oh, come on. Naye abaana bange ab'obuwala, I'm telling you. Togendanga mu Lion's Den with expectations ojja kuvaayo. Okay. Kujjako ng'era Katonda akukwatiddeko. Okay. Nze nga nkula as a growing up child, girl child. Okay. I've had experiences and challenges. Sobulire nalo. Nze nsobola okubeesingako ne ŋŋamba byali ebintu bino wammanga. Uh-huh. There's no such a thing as a boyfriend, just a friend. Nze nina bafriend bange. Nabiranga ne bafriend bange, you know. That's what you think. Naye munnange nkubuulire, olaba ebitonde ebyo ebisajja. Ekisooka there is a time nga birina focal point we birowooleza. Okay. Kati nga bino ebeera byonna tebigenda kukola. Kati olinga gamba. Ng'ekiyamba mu budde obwo si bwongo. Ng'omusaayi gulina we gupampinga gudda nga we wali ebirowoozo. Okimanyi nti no mwe tubadde ne bafriends baffe nga basajja ne tubeera nabo for quite some time. Being with a man friend or a boyfriend who is just a friend to you is not bad. Ky'otokolanga is kubeera mu mbeera emusobozesa okwe-expressinga kyalowooza mu budde obwo. For example, beera naye mu bufundafunda. Leka nawe tubeera bakyali. Genda munywe guno omwenge omuzibu osule ewuwe. Tugunywa nabo ne tusula ewaabwe. Weggyeko obugoye. Nyinza obutabwejjaako nnyo naye nyinza okuggyako obusaanidde. Tokemanga devo nze kyensobola okugamba. Olese devo. Tokemanga devo. No, you know, we have seen men tuhangiza out nabo nga simanyi oba bali batya sagala kutebereza mbu ndiga naye ne muhanginga out nabo ne babazaayo ewaka. Who are not your relatives. Ne baba balungi. Okwata engalo zino bw'oti n'oziisa mu maaso n'ogamba bweza bajjajjange. Naye gwe ky'oba omanya nti those people si bangu. Era kwekyo ngamba bweza bajjajjange kubanga waliwo abaami asooka najja n'akubika n'okubika ng'oli wowe then afunayo wagenda okusula. Okay. Yeah. Great. Bweza. Naye ng'olina zino entuuko enzibu mu kkubo lyo. I shouldn't. Anti bwebwe obuzibu. Nina gezesa then I know entuuko zange ziri zitya. You know, if you don't try it out, how are you going to know? Okay. Oba tolina kyakukola. Kati gwe kyokola, just make sure nti buli gw'ofuula mukwano gwo at least alina potential okubeera bbaawo. Yeah. Kubanga kati entuuko bwe ziba zigamba nti ojja kufuna olubuto ng'oli 16 years. Ogenda kikola otya ng'olina buno obukwano buno bubuki? Nga yali ntuuko. Bunkoko eniera mutunzi. Nze ku kyokuba nga yali ntuuko ku baana abawala ebyokufuna embuto. Njagala ngambe nti ebiseera ebisinga ku bana abaana abatanneetuuka tuve ku kapa ezigamba nti kati bo bano they're into marriage, they're looking for a child. Ngamba ku bana abeetuminkiriza. Nsigala ngamba nti ffe we contribute to this. There is nothing like ntuuko ku baana abatanneetuuka. Okay. Oba ku bantu abatali ready otuuka ogambe era nze saakigenderera kufuna mu musajja ono lubuto. Otya. It was a mistake. Etya. How is it a mistake, Nalongo? Nti kyali kitya? Nti yakusanga n'akunywesa ku mumbwa ye nga totegedde n'omuwa ekibya. Tell me how these things work. Kubanga ffenna abatuuse mu myaka gino gye tulimu tukimanyi nti guno muzigo guno eno sigiri. Definitely w'obisemberereza bwe biti bisaanuuka.
Yeah. Kati oŋŋamba otya mbu wabadde tosuubira mbu omuzigo gunaasaanuuka nga waliwo omuliro? Kubakekkereza bwongo. Mbu yabadde nsobi nze nabadde ndowooza nti tekijira ennyo oba abamu batugamba nti wekyanguwa terubeera lubuto lujja nnyo nga muluddewo, you know, when you have it for a long time. Mbu ddakiika nno zaalina 2 zokka, how could I even get pregnant? Olina akugamba nti no tekisoboka, twali tetwejjire mu ngoye. Nga tunuulidde embeera z'entuuko Nnaalongo, bo bajjajjaffe tebalemesa ntuuko. Naye bo kye bakola bakuyambako okulaba nga oziyitamu, not in a very painful way, naye ng'oziyitamu. Bino ebyatutondebwa. For example, bwe kiba nti mu kkubo lyo mulimu entuuko ey'okuba nti bw'oliweza emyaka nga bwe giti ojja kuvaako omukono ogwa ddyo. Olw'okuba nti oli muzzukulu waabwe omuwulize ennyo, basobola okulwana ne bateesa n'abakulu, kubanga ensonga zino ez'omutonzi twayoganye tugamba nti eriyo emisambwa egiri high ranking egirina obusobozi okutuukirira Katonda, era egisobola okubaako kye gimusaba okukyusa. Mu mbeera eyo basobola okugamba naye muzzukulu waffe omukono gwe ogwa ddyo gwe gukola, akozesa ddyo omulimu gwe. Nnaalongo eriyo emirimu nga gwo mukono, nga gwo mukono ng'ejerowa ekyokwetika. Kati eri abantu nga tugeze nti oba ng'abeera ku kompyuta, typing ajjanjaba yeetaaga emikono gye, okitegeera. So kati ne bagamba nti nedda, mu kifo ky'okumuggyako omukono at least tutwalemu ekigere. Olwo bataasizza. Yes, ojja kusigala ng'oli mulema naye nga tosobola okweyambayamba. Era still something has been taken away from me. Ati kyengezaako okulaga nti entuuko can't be completely erased from your like my destiny. Yes, tesobola kubeera ng'ekola ki ng'eggyibwawo. But they just obey, you know. Bakyusaamuko katono ne bamanya nti wano tajja kukosebwa nnyo. Oyo ye muntu omuwuliza eri bajjajjaabe ne bagamba okay, let's katumuyambeko bwe tuti. Bw'obeera omwana omuwala katugezi ne bagamba nti omwana ono si waakufumbirwa, nti oba bw'alituuka emyaka bwe giti eby'obufumbo ng'abikola ki? Singa obeera muntu ng'oli muwulize, basobola okukuteerawo embeera etegenda kukusobozesa kutuula awo olowooze n'eby'obufumbo etya. Bayinza okukufunira gino emirimu, basooka ne bakutendeka n'obeera very high ranking, n'otuuka ekiseera gwennyini n'okkiriza nti mutuufu abasajja bantya. Aba n'okkiriza nti tokyalina budde bwa bufumbo. Like nga okola naawe n'olira nga mubutuufu okola n'ogamba kakati nfumbirwe, nga gw'ojja obigaana n'okubigaana singa wabaawo akukyenye. Okukakana ng'embeera ogiyiseemu, okiraba. Kale y'ensonga lwaki tulina okwekuumira bajjajjaffe ku lusegere. Eri abantu nga baatondebwa kuba baavu Nnaalongo. Eri abantu amaanyi g'okukola nga baatondebwa kuba baavu. Eri abantu nga bo baatondebwa nga si baakuzaala. Eri ebintu bingi bye tulwaniridde mu nsi muno okubituukako, naye nga lutalo, nga kaweefube yenna agwa buki, agwa butaka. So when are these times I have to go like kirabika kino tekyatondebwa, let's go. Kale kati omulundi oguddako tujja kulaba ku ntuuko zo ng'entuuko entambula yaazo. Bw'oba okukyusa entuuko kyetaagisa ki? I want us to see these ways ife ngaffe abalya mmere tuzinfluencinga tutya entuuko zaffe, bajjajjaffe bazinfluencinga batya. Kale kati ebyo katubirabe ndowooza mu katambi akaddako tulabe ate bwe twongera okutaasa ku nsonga y'entuuko eno, kubanga ekituufu twalyetaaza obudde bungi okubanga ensonga eno tugirambulwa. Someone would want to know abantu baleme kukola nnyo
waba aliment kubanga era still tajja kufuna. Exactly. Yeah. So tubaagala nnyo akuuma takuumira mpeera weewaawo.